Omugga Manafwa mukulu nnyo mu byafaayo by'ekitundu eky'ebuvanjuba bw'eggwanga era nga guviira ddala ku lusozi Masaba ne guyita mu disitulikiti okuli Buduuda, Manafwa, Butalejja n'ebitundu ebiriraanyeewo olwo ne guyiwa mu nnyanja Kyoga. Gavumenti yali esazeewo okuzimba ebbibiro ery'amasannyalaze mu kitundu ku mugga guno ekiri mu ggombolola ey'e Busiwo. Yassaawo obukadde bwa $50 nga zaali zimaze okufunibwa okuva mu banka y'ensi yonna era nga pulojekiti yali yakutandika mu mwezi ogwokuna omwaka guno naye empaawo kikolebwa olw'ebyobufuzi okuyingizibwamu. Ezo ssente omuliro gwa ssente ogwali genda okujja mu biliyoni 125 okubeera zaali zigenda kusaasaanyizibwa mu kitundu ekyo. Wali baliwo enkyukakyuka nnene era n'enkulaakulana ey'amaanyi. Abantu bennyini mbamanyi naye sibamaanyi agaabwe naye politics yayingiramu. Gebalwanyisa politics side endala nelwanyisa side endala kati nibyajja gabuulira abantu teganya project. Kati obukyali bubeerawo wakati abaagala eddamu n'abo abatagala naye byaleeta byonna ebyobufuzi. Abamu ku batuuze mu kitundu ekyo pulojekiti bagiremesa ng'ensonga ze bawa zeekuusa ku ttaka lyabwe lye bagamba nti lyali lyolekedde okubbibwa awatali kufuna wadde omunwe gw'ennusu. Omu ku batuuze Milton Mukasa ow'Ebunanimi alumiriza akabondo k'abannabyabufuzi mu kitundu kino okulemesa omulimu okutandika nga bayita mu batuuze. Ndabye bulungi kati politics bakwaze eno omukulu Namasa LC5 kansala w'e Busiwo neno ne bakwatagana ne MP kati balwanyisa ono LC5 politics eri wakati awo. Abasinga obungi badde bawagira ki damu eyo naye bano ab'obufuzi be baleeta ne bakozesa abantu bano abanywa enjaga abatalina n'ettaka emanga eyo babano abavubuka abali obwereere abatalina kintu kyonna ne babakozesa okukola ki kwekalakaasa. Baabalumirizibwa okulemesa baganya okubaako kye boogera ku nsonga eno. Stephen Patrick Wandyete nga naye mutuuze mu kitundu kino agamba nti abalemesa pulojekiti eno tebaagala nkulaakulana. Era nakati mu area abantu abasinga obungi ng'abo baba bakyamya obubi endowooza yaabwe si nnungi naye ffe abaliwo abasinga obungi tuwagira singa amazzi gabeera kumpi tuyinza okulima emmere ennyingi. Mu kirungi nnyo ate tukyanyiriza nnyo kubanga nga ffe abavubuka tetulina mirimu tuyinza tuyamba okufuna emirimu tetugoba obuwavu. Wandyete nga mulimi omukuukutivu mu kitundu agamba nti balina ekizibu eky'amazzi naddala mu biseera ebyekyeya nga n'olwekyo okuzimba ebbibiro lino kyandibadde makula. Okusinziira abudde nga buli bwe Busiwu ensi nkalu ebyokulunda tubonaabona nnyo amazzi naye singa gavumenti etuwayo amazzi kulunda kujja kubeera bulungi kubanga mu biseera by'ekyeya egenda kutuganyulwamu mu ngeri emu amazzi tubeere nago sizoni yonna. Abatuuze abalala bagamba bagirwanyisa lwakuba basimayo omusenyu ensonga etali mu ggumba. Mu kiseera kino omugga Manafwa guliko essundiro ly'amazzi eriweereza kumpi ekibuga ky'Embale kyonna. Waliwo n'obulimiro bw'abatuuze obwetooloddewo nga bino byonna bw'obigeraageranya ku bbibiro eribadde ligenda okuzimbibwa wano bizitowa kitono ku mugaso ogwalireeteddwa ebbibiro.